long as 6 months or plus as prosecution so wishes and this court so wishes. However, we pray that your worship, in line with Article 28 of the Constitution, an innocent man, in this case, Mr. Zula, is in the custody of court of prison on charges that are being presented by the prosecution, but that have not been fully investigated. That we know the nature of the charges, and we so pray that it may please you, Your Worship, to inform the prosecution to speed up the investigation so that this is not a peaceful expedition for evidence here and there, and that had they known that the investigations were incomplete, then they shouldn't have gone ahead to sanction the trial and incarcerate an innocent man. We so pray, Your Honor, that they do this expeditiously or as soon as possible, so the matter be heard. So we are aware of the 6 months window, and we are aware that also the accused there is free. We are also aware that we cannot apply for bail from this court, and we know where to proceed, Your Honor. But we thank you for the time, and we are ready to return at such a time that you may appoint, and we expect that the inquiries into the matter and the investigation will be complete so that the process of committal takes place and that the case be heard on its own merit. I beg to submit. So this being a capital offense, it's here on the information with regard to the investigation. Through the state is advised to speed up on the investigation with regard to this case so that it can be disposed of on its merits in the appropriate court. For any other applications or prayers with regard to the accused rights, they should be put before the trial court, which is the High Court. So since the state has informed court that the investigations are not complete, it's adjourned. To the 13th of November 2024 at 9 o'clock. The Father mentioned. Olitegeezezza omusalo guno guliwo mu kooti eno lunakuba mu kooti enkulu nabwekityo tegeezezza nti obudde oluwaabi lirina ejuza okuba likola okunoonyereza omusawo guno muwangu ddala olaba nti omusawo gusobola okuwulibwa okunoonyereza omukooti esangibwa okubuulirwa nga ye kooti enkulu ekityo omusaka gw'omukana gw'omwezi 13 omwezi ogw'okumu kusasa kwezi w'okumakya era n'omusoma mu kooti eno otegeeza otegeeza kutuuse okunoonyereza mu musomo. Nange bw'okusikwayo ku nnamba ekiteeka omwezi 13 okuyiira okuyigirazo حسبي الله.
Amina ya natumumanyi bali munda Haji Allah jakusasira. Allahu akbar. Allahu akbar. Amazima gajja kweyoleka Haji. Haji amazima gajja kweyoleka. Waffe tetukumanyi naye twakuwulidde buwulizi. Mpola mpola. Haji Allah ajja kusasira. Allahu akbar. Ffe tetukumanyi Haji. Naye tukuwulidde buwulizi mazima na bweganya. Allah agenda kusasira. Essaawa yonna Allah ajja kusasira. Ffe tetukumanyi Haji naye kuwa busiraamu n'amazima gonna obwenkanya ojja kufuna. Abamu baasabye bukuumi Haji naye nga Allah ye mukuumi wo. Haji Allah ye mukuumi wo. Beera ng'okimanyi yonna otunulidde. Allah ye mukuumi wo. Beera ng'okimanyi Allah ye mukuumi wo Haji. Abamu baasabye bukuumi baagala byanfuna. Haji abo baagala byanfuna naye Allah yali naawe. Allah yakuyina Haji. Allah yakuyina ffe tetukumanyi naye tufubutuseeyo tulwanirire mu mazima n'obwenkanya. Ate mutugaana kooti baali gavumenti yabadde simbangazi. Bana tusirike. Tubeebaza mwenna abantu abazze okuwerekerako ku nsonga eno n'ababaddewo okubugiriza Haji newankubadde olwaleero nga bwe twabategeeza era terubadde lunaku lwakweyimirirwa. Oludda oluwaabi luzze ne lugamba nti obujulizi terunnaba kuŋŋaanya bumala, naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'Okumu gukomewo nga gukuŋŋaanyizza obujulizi. Naffe bwe tutyo ne tusaba kooti nti kyeyoleka kaati nti bwe baatuusira okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda. Naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Haji Ali kiteeka okubeera era ne mu kooti enkulu kubanga yevunaanyizibwa ku nsonga zino ate nga naffe ekyo era tukikakasa. Naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti mulina obujulizi bwonna temwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina naye bagambye obujulizi tebuwera. So bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Haji bw'akyali emabega w'emitayimbwa. Kaakati awo we tujja okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu kooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi ku ssaawa 3 we tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira okwa Haji Ali Mwizeerwa. Ekirungi nti bano bategeezezza nti bo tebannamaliriza kubuuliriza ku nsonga eno, bakyanoonyereza bakyakuŋŋaanya bujulizi. So ekyembi nti omukulu ali munda bo nga bwe banoonyereza. Kakati nga bwe tubagambye tujja kugenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kooti nammwe okubassaamu ekitiibwa. Tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi
n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kkooti nga bwe bituwadde. Buli omu wa ddembe okuba n'endowooza ku nsonga eno, naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu ne mubaawo. Ssaawa 3 mwenna mbategeezezza production warrant tugiina ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa November wali mu High Court mu Criminal Division. Nsaba Katonda abatukumbire. Oludda oluwaabi lugamba terunaba kweteeka bulungi. Terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala. Nga bw'okigaye nti oludda oluwaabi lutegeezezza nti terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala kubeera wano oba kwe kwetegeka obulungi nga bw'ogambye. Naye ffe tuli beetegefu okudifendinga ku ludda lwaffe ebyo byonna ebinaaba bireeteddwa eri owaffe gwe tukiikirira, kubanga toyinza kusala gwakawala nga tonnawulira gwakalenzi. Ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yaguzza gwe kennyini amuwaabira oba nga ye kennyini avuddeyo n'agamba eyaguzza. Awo tetunnatuukawo. Byebyo era bwe bubaka bwaffe. Mwebale nnyo. Wuuyo mwenna mumulabye. Embeera gy'alimu yeeyo tetujja kugyogerako. Mwenna mumulabye si wa kyama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waddembe kwante teyantuukirirako naye sikirinaako buzibu. Waddembe ndi open simusalira musango gwonna naye waddembe okuntuukirira bw'anaaba akyagadde naye nanyinyonnyola ensonga sirinaako buzibu kubanga ffe tetumukyawanga muntu. Waddembe bw'aba alina ensonga naye okuntuukirira tetugyogerako sewaliwo obuzibu mu ekyo kyonna. Waliwo ekirala? Ekyo si kituufu. Of course ekyo si kituufu kuba siinawe nkusanga siina namba yasimu sinkanangako naye kale siyinza kwogera kintu kifaananako bwe kityo. Naye kyenjagala okumugumya kyekkuba eryaffe eryo liggule bw'aba alina kyayagala okugamba weetuli situmusalira musango era tewaliwo gwe tusalira musango ffe era ng'abakulembeze naye bw'aba ayagala okumuwuliriza we have open hand. Ate ekirungi ye yali ebweru era singa yayagala okunoonyawo nabe ku nsereko yandinoonyeza nga bwe yanoonyeza abalala ne bamuwuliriza. Wangi? Ebyo jja kubisanga mu kkooti, ebyo tetuyinza kubyogererako wano. Ssebo weebale nnyo ekibuuzo kyo. Thank you very much. Njagala olage Bannange mutukubirako. Haji muko tukubirako. Kwatagane. Uyo mwana omusokola kimula azonga kanesa kizo omulala. Ola nendanga muze boya nakiraka ko naye ajja kujana wakuwandi. Ajja kwogerako naye mistake. akanji mulage yaswadde buswazi n'agenda mu ofiisi n'akaabira balamu obukuumi abantu bantiisatiisa tewali amutiisatiisa obuyinza Allah yabuyina era aji waali ffe tetumanyi aji yani naye kyatukutteko kubanga tosobola kugamba nti aji yakwata omwana nga obeera n'omukyala we waka n'akumma ku nsonga y'omu kisenge n'asiba okugulu bw'ati akukwata atya. Bannange tuzuukuke, abakyala batumalawo batwala ebyobugagga bwabwe. Neno kooti nto batwale mu kooti enkulu tuwulirize omusango ogwo. Aji Katonda ali naawe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Katonda wali. Haji.
Haji ngenda kukubira ndi mu kooti. Haji kijja kuggwa. Haji guma kijja kuggwa. Haji toba na kutya kino kijja kuggwa. Sabona batusula kubungenge basingwa manza tebatwatiranga kwa bana nano imirira noganda kubakukwatira omwana mukasenge kutitanda Muze kibuzo yafuluma atya obuliri wafulumoja njagala kubuuza ukazikwe yafuluma mu buliri bwo olaba omusajja yesu sapate eriso n'ogira bwoti kusimu yango ekikankana okakata mubantu bonna ebikazi ebitutu nalondamu omwana wo twagala mazima twagala tulagaago teyawala abakwenda bamusajja muwanvu yagenda kati awo wenjagala okulaba taata Haji ndi wano nfukamidde twofiira munda taata ndwana tulwana katonda waali mwankanya nkulinze taata ojja tetumumanyi naye kituleese olunaku lwolwaleero kwe kubeerawo nga musajja munnaffe afuna obwenkanya tetugamba nti omusango gumusiwa tegumusinga naye lwaki twetimbye t-shirts zino equity for men tugamba bwe gaba amateeka nga gakulamula galamule nga gali balanced n'omusajja tetuleba omuntu ng'akaba bukaabi wano mutukwatibwe kisa guno omusango si gwa maziga gwa mazima kwa future y'omuntu eri mu kufa musajja muna business musajja mukozi kakati bwe tunaasinzira ku maziga mu kubanga oli akaabye mu kubanga tuwulire oli akaabye ekyo tekigenda kukola tusaba kooti ku mulundi guno omusajja yaba asookera ddala n'abalala bakirabireko abadde bateekateeka okukola effujjo lyonna ku musajja. Salamu alaikum. Amanya ganze kusabita masukula numanyina wa Haji sokera ddala okwebaza mwenna abavuddeyo mulaba Haji talina mwenna tubebaza bagamba ntitwabawe kuba mwenna nzisira mwemanyi mwenna tewali amanyira kino ekintu kirimu Katonda bamanyi nti Katonda talya nguzi tugenda kufuna obwenkanya Haji agenda kufuna obwenkanya ate nenisha afune obwenkanya ng'omwana omuwala mwenna tubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala balamu bange bavuddeyo ate mmanyi kyafuna bangi obala namayekutadda ngenda kusiiba nga nsaba bange mwangu Haji musajja mulungi ate mukakkamu wampisa abantu bamusiimye nnyo olw'obukakkamu bw'alina ekyokubiri nti ekisinga tukwasa ennaku omukazi yakozesa advantage ye ey'okuba nti ye wa mumwa munene omusajja tamukkiriza kwogera ne ka chance ke twatufunyaako obutambi ate tamuganya kwogera wololololo ayagala amukkirizise omusajja kyataakola ku mulundi guno osanze tulaba wajja mu mawulire kunoonya bwenkanya naye leka tubukuwe abalamuzi babeera ku mawulire baloya bali ku mawulire buli muntu yenna abapoliisi bali ku mawulire nabo balabye dde ekituufu tolina gy'ogenda kuddukira nga tebali ku intaneti kooti y'abantu emaze okusalawo nti omusango balaba gulimu ebituli
kyokka n'abantu bennyini abagenda okugutuulamu nabo babeera ku intaneti. Tusaba ku mulundi guno kooti bw'ebeeramula eramule na bwekanya nga tesinziira ku maziga, tukoye emisango gya sympathy, abantu okutandika okkaabira mu kamera oli ne bamusingisa omusango. Abavubuka bangi bali mu makomera naye ng'emisango egyabasibya sijja bw'ogenda n'okola research emisango egisinga egya sexual harassment egy'abavubuka agenda n'okuva mu kkomera nga bambi omusango omukazi n'olubuto terwali lulwe. Haji ku mulundi guno tugamba kigenda kukwasa tetugenda Hello. Mu November tugenda kukomawo wano basomere Haji emisango. Bana amalo kimusomera aye tugende mu kooti enkulu esobola okuwulira emisango gye era ng'esobola n'okugiwulira asobole n'okuba nga asobola okusaba bail. Kyolaba wano ku kooti nti abantu bazze bangi nnyo muntu ku muntu, naye Haji alaze obuvumu bw'amaanyi nnyo okulaba ng'akola ng'avaayo. Njogeddeko naye bwenyogere ne Haji agambye tayagala kukaaba mu bantu naye ng'amaziga gakola ki agawulira. Mukutteko mu ngalo n'aŋŋamba mugumu ekimuluma kyokka, ekiruma Haji kyokka kolera abantu birungi n'amaliriza ng'asasuddwamu kola ki kusibwa, amaliriza ng'asasuddwamu kugibwako bintu bye. Bwe biba nga biri bwe bityo tusaba tugende mpolampola omanyi ku kooti amateeka gaawo ge bakugamba g'okwata kwe kusalawo kukola twongere wali lwaki twakoze ekibiina kyekiyita Equity for Men. Omukyalo oyo mugamba jjamu makona. Twakoze ekibiina kye twatumye Equity for Men. Equity for Men tugamba bakyala be basoose okukyambala. Equity for Men tugamba nti abakyala batulugunyizza nnyo abaami. Equity for Men tugamba wabeerewo obwenkanya. Tetugamba nti n'abasajja bakole emisango nga tebanenyezebwa, wabula kyazuuliddwa nti abasajja bangi bali mu makomera ng'ekibatadde mu makomera si misango gyabwe wabula omukazi yamuwaabira. Tuli mu mbeera nti omukazi bw'akyala mu nnyumba yo ovunaanibwa, bw'okyala mu nju ye ovunaanibwa, kuba ye ayina eddembe limu okugamba nti kankube enduulu. Oba waguzizza oba tewaguzizza, kati nga bw'olaba Haji emyezi 6 ali mu kkomera banoonyereza nti omuntu akusibako omusango aye ne bamugamba tukuwadde n'obudde kola ki oleete obujulizi. Lwaki owaabira omuntu nga tosobola kufuna bujulizi bwe? Haji ali mu kkomera olw'ensonga omukyala yasalawo akozesa amaanyi ag'omukyala. Ne mu byonna nga tumaze obikola tugamba nti ekimala kimala omusajja abeereko n'eddembe lye, n'eddembe lye nga kyakola asobola okulamirwa etteeka nga beriramula omukazi. Omukyala bw'akutwala ku poliisi olwaleero, poliisi ekugambirawo bakuteeke emabega y'emitayimbwa nga batuzuula oba yakukozesezza oba yakukubye oba teyakukubye. Abasajja bwe bagenda ku poliisi nti omukazi ansuza bweru oba yankubye, poliisi ekusekerera busekerezi nti ono omusajja kikaaki, ne yeebuuza oli kisajjasajja. So omukazi bw'agenda bamugamba nga walabye ekimuwerekera olumala okuwaabira nga amaziga gajjawo. Ono Haji ati bwe yagenda ku poliisi bamugamba omusajja nga ebyokunoonyeza bitulaga si bituufu, n'agamba ngenda kukaaba, ngenda kweyambula, n'azikwatako engoye ne bamugamba omusajja mumusibe. Amaziga gamala abakazi okukola ki? Nudini Ntege, katono nnyo tugambe nti kati eno essaawa nammwe abaami okuwanirira eddembe ly'abasajja mu maka. Twatandise kati abasajja tugenda kulwanirira eddembe lyaffe, tetugambye tetusazeewo okukola ekyo. Mu kulwanirira eddembe lyaffe kwe kukola ekibiina kino kye tugamba Equity oba obwenkanya n'amazima eri abasajja. Abamu kuba kirimu fulufigo oyo mwali kaŋŋende waali
asobole okunyumiza bulungi ensonga eno. Kati mwabanaku mulaze anaye katuwulirizeko okufika era nga kitone kimuteekawo ekigala ngenda kwebaza abanayuganda bonna owanga kyekoseri mulagala kiggana ekyokuwanga all country all world country abazannyo okubanga musobodde okustandinga ne bazannya mu media zonna zisobodde okuvaayo nezibaako ezijjayo obubaka bwebuwa okulaga nti naabo abasobodde okuvaayo nga balaga amazima oba nti ebiriwo omanyi polisi oba ekola investigation esinzira ku biki ebiriwo na biki ebizibu ebikolebwa okulaba nti at least waliwo there is something behind, there is something wrong. Nebaza abantu mwenna naye nga nja kubeera President Museveni omulanga nkubeere ne gavumenti ya President Museveni eri mu buyinza nkubeere owekitiibwa Robina Nabbanja Minister Speaker wa Parliament nja kusaba nti nno ebintu bingi nnyo ebizza ebisoomozebwa abasajja banyiivu bankyaye gavumenti olw'okuba nti babbibwa olw'okuba nti bakyakyalinga olw'ensonga tewali offisi batwala tewali we baloopa tewali kitongole kyonna kisobola kuyimirira eri basajja bamuzibe ne bakasiru ne bakiggala abakyala balina offices nnyingi nnyo mu ggwanga Uganda abakyala mwabo wa sympathies omukyala yeekabyako ne weyeetakula okeera ku makya n'owasa omukazi najja nga talina wadde tisati watuko kuno batwala ennyumba yonna n'ekisimu anakitwala abasajja banyigirizibwa babbiddwa ensonga lwaki abasajja banyiivu abalala bavudde mu ggwanga Uganda abalala bavudde mu nsi yaabwe olw'okuba nti no tebalina wadde webabaabwa emisango wadde we balipootinga wadde offisi nemu tusaba gavumenti etusaasire etekewo ekitongole ekirwanirira abasajja ate si Uganda yokka waba twagala tuteekawo nga kirwanirira abasajja ne mu nsi the all world lwansonga ki ate nsaba ne constitution yaffe bwe baba nga basobola okukwatamu ne constitution basobola okugikwatamu lwansonga ki tuve ku nkola ya Europe. This is Africa. Africa, this is Uganda. Lwaki tubeera ku mateeka aganyigiriza abantu abamu olw'okuba nti tuli ku nkola ya Europe. Tulina okukola amateeka agayamba abantu baffe agabajja mu bulabe abasajja abamu bapira ba famire abasajja abamu babitiibwa abalala batya okuswazibwa n'okuswala yensonga lwaki banyigirizibwa ne babbibwa ebintu byabwe abakazi abasinga bazadde abaana tebafudde buvunaanyizibwa bwabwe kulabirira abaana baabwe babafuula bizinesi omukyala yennyini akutega omwana n'abamu be bawa abakozi bakuwa omukozi nga bamukuteze ng'enkyagenda kwowaabira abakyala baafuuka babbi ddala naye nanzirayo ku bayibuli eyogera mu lubereberye ndabira ddala ng'omukazi sitaani lwansonga nti Yesu Katonda bwatonda Adamu yamuterawo ebintu byonna byalina okukozesa naye era omukazi yajjayo ekibala kimu kyokka n'akifuula nti noki n'olwekyo kyensaba ate mukwata waki akoze eki tukumye obuntu bulala mukwata waki mubakwate bonna mubulina oludda lwe muwagira afande oli muntu mukulu oli w'amayinja oli w'amayinja mujje ku bantu wamma afande webali eyo professional kyekola na babiri bikataala kende wamma afande eyo professional kyekola akanika kuteka wembeera oli wa NRM oli wa simu afulume mbwe simu yange kagitwala gwapande sotwala oginayo ogina esimu ogina esimu yo wali wagitutte wali wa ogina esimu yogina esimu ogina waliwo kopolo wange gyalina tuli siriyasi ani agamba abantu abanoonya amawulire ne kabampane sefaseemu sefagiridde Allahu Akbar Allahu Akbar sina batumalayo ssemateeka w'eggwanga yenna mu kawaii enkwete for me enkwete for all that's why nastandiza n'ekibiina kye bayita enkwete for me why because enkwete for me kiri mu constitution ya ggwanga enkwete for many enkwete for all ssemateeka w'eggwanga akuwe olina okuba n'eddembe ly'otakuweebwa wadde gavumenti omuntu alina eddembe lye yazaalibwa nalyo omuntu alina eddembe ly'alina okuyimirirako omuntu nga
terikuwebedde wadde gavumenti gwataano. That's why twagala ekibiina kyaffe kiyitibwa Inquiry for Me. Nolwekyo tubakubira omulanga mwenna basobola okujoyininga ekibiina kino, tukubira bamasheeka ne ba Haji muveemu okuswala. Bamufuti ba Uganda mulekerawo okubikkirira ebirwadde, bamufuti mustandinga this time. Abasajja abasiraamu babbiddwa olw'okukwatira family, abasajja ab'amaanyi abasumba abaki babbiddwa abakazi. This time tulina okustandinga strong. No matter what, tugenda kustandinga strong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So bino betugamba nti omukazi aliwo kunyigirizibwa omwana abamwana nga bakeera ebyebisiru myaka 10 nga bamugira dde akaana kadda ku muntu ne kamumiza amazzi kati emyaka 18 ng'ogamba lwakigwa buli kimu ekyasaidye bakifutyanga nedda Haji ffe tuliwo ku saidi yo totumanyi tetukumanyi nze mu mbejja zaalwango Leira alwanirira abaami nzaala abaana ba bulenzi bibyo ebigambo mu bisome yogera nga bwofuluma osobola Ono taata wa Nisha tamanyi bigenda mu maaso na mwana we. nzize wano mu Kooti kuwuliriza musango okukwatagana na mwana wange kubibadde boogera ku social media. Sina bingi byakwogera wabula ebyange byayogera kiyasookaga kusuubira naye otuse kwezanga Kooti ewedde jama tukuddemu ne kituuka nga Kooti ewedde n'ebirala kigabyogera oluvannyuma. Kiwedde? Naye talina byakwogera alaba ebitambula mu ggwanga. Asante ndio kufanyika ngala kwa huko. Nagamba huyu. Tugenda kubanga tukomawo wano wennyini. Tukomawo wano wennyini. Zalwange, jangu oli tiimu ki? Ndi tiimu Haji. Bw'omukazi ate? Omukazi azaala abaana. Oli tiimu Haji? Nze nzaala abaana baabwe. Bino biki by'okutte? Tasoma akagambo kaako. Haji Ali must shine. Haji Ali must shine. All we want is equality. Yes. Kano kaki? Inshallah. Inshallah. Ate kano kaliko ki? Zula ennaku z'omubbiziba. Biki by'oli muzaalwa? Kino kirabwako n'ayonka bannange. Nze ndi boy child. Oli boy child? Yes. Kati lwaki tufa nnyo nnyo nnyo? Kati Musuna aliwa? Ekiruma omukazi kyekiruma omusajja. Omusajja akuyambye akwesezza n'empeekerera z'omunaana. Kati nze bannange alina abaana abatono ani anampasa. Ensi tutya. Naye bassebo ne bannyabo bassebo abali eyo ffenna si bwe tuli. Ate tubawa ekitiibwa bataata mutuwase. Otherwise tugenda kudibita. Haji ojja kuvaayo tomanyi sikumanyi
naye Mungu ate honorable Nsereko ke yakutuddemu. You don't know. Yes, honorable Nsereko abaddewo nnyo era n'asaba nti omusango gwanguwe okubeera nga tegutuuka mu high court babeere nga batandika okuwulira. Haji mukumunga bwe mbagambye era Haji bw'oyogerako naye agamba nti Mungu waali twagala amazima, ne Haji ali omu kubaagala amazima kyewuunyisa. Kubanga talina kyamaanyi naye awulira biwulira tukumwa naye kubanga tulinayo mayina oli mayina oyo omwana w'obuwala mayina oyo yamanyiira maama we obeera n'ekimaama n'okimanyiira kuba osanga ng'enkovu yesi mpya enkovu bagiyita otuuka n'omanyiira enkovu zeezo n'owulira ng'omisinga n'ekintu mwanyiiza nnyo Zaalwa mwanyiiga ne tukaaba bye tutamanyi kati we twabizuula olwo muganda wange bwe nalaba kavidiyo akaasooka nenkaaba omanyi nkaaba nnyo neneeba kabugazi neŋŋamba omwana ali ludda wanti ku ssomero bwe bajeeyo nabaana asome bamugamba alebeeta so nekira neŋŋamba nyina kudda ku saidi baagala equality si bwe mwagamba mwabasooka ku gundi ku zikyano sammwe maama abalina zikyano babasookerwako omwana bamukwata emirundi 3 tawenyera akatanda ke bamukwatiramu kaddeeka kihaji kinene kyonna kyonna kikuba akafaananyi nga kiri ku ddeeka kisoboka nze maama gwe bakwata nesikaaba nesijagira kusayina kutajja ku buliri we mujja tuwulira ate mujja tusasulira n'ebikadde bimwaku ekyewuunyisa musango guno nti abakazi bakyusa bali kusaidi y'abasajja era njagala kubategeeza nti essaawa yonna twandyetonda ng'abakazi naye bino bibaawo ffe bammwe okuba kutusinze musobola kutusonyiwa ate era bwe kubanga nammwe kubasinze musobola okwetondera ogambye otaja teri mukazi gwe bajjako ombuzi ataleekaana Haji n'alinnya akatanda omulundi ogusooka omwana n'asirika kitegeeza kye yali akola yali akyagala bwe kiba nga kyali kituufu teri mukazi gwe bajjako ombuzi ataleekaana n'owulira ng'okoggwawo nkiddamu abakazi tubedde nabo n'agamba naye kandida nnuma nga n'okutta ng'omanye ndi musajja ate omuzadde okusookera ddala naye nze bwe nali ntunula ensonga z'ajati nazikuliramu ebituli mu kusooka twali twagala muyamba nga tusinzira ku byayogedde tubyanalayizingi naye ishu gye yafuna nti yajja teyetegese mu mawulire otugambye nti omusajja aliko enjaga naye enjaga ekwawusa nti olusinze muzaala bwe nnaku ng'olinnya akatanda n'ogenda mukali sigezaamu kakati enjaga eyo netugireka wabbali noŋambu bamuggyemu simanya nabanda emirwali naye ng'omwana gwokute n'akatambi ayogera mulinakulaga tebanakuwa n'omukwata ne mukatambi awo nentunulawo n'ekyokubiri Hajati yandivudde natugamba okwata otya Kurani n'ogiwanika mu bbanga ng'oli ku second hand information oba kubanga weerabiddeko ng'olina n'obutambi lw'okwata ekisa bitukuvu ekyannabbe ekisinga okuweebwa ekitiibwa mu nsi yonna lw'okikwata n'owanika nga naye walabyeko naye ng'oli ku second hand information oyo omukazi tamanyi wadde haya wadde egi bwe muddamu ne mumukyaza mu mugambe nsomeramu haya egi mubikkulire bubikkulizi nina emikono gyange 2 bw'omubikkulira ekitabo ekyo n'omugamba ginsomere mumugambe meya alina emitwalo 2 gaagala anti akulaga agimanyi kekamanya akayinza okulaga nti Kurani gyawanise amakimanyi bulungi awanise Kurani si just notebook Haji mugumu talaba kiri wano abantu tetumumanyi naye abantu koza Haji ayinza okulimba Uganda yonna ekyokubiri mulina okumanya bannayuganda mwenna abandaba gavumenti bantu ofuna bulungi guno musango gwa gavumenti naye gavumenti rememba bantu ate abantu be bano bamaze okukubamu ebituli mu musango kitegeeza Haji ati ne bwaneekubawo bayagala batayagala kooti y'abantu yeeno ate gavumenti be bantu kati y'amazima amalala agenda gajjawo oli mukyala tudde mazima ozaala naawe abalenzi singa mwana wo mulenzi nga mwana wo mulenzi kitegeeza nti abamu abali mu kwogera tulina n'abawala naye tugamba nti naye ate omulenzi ye musuuliddewa amazima gasigale mazima lwaki twambadde t-shirt zino tugamba nti bwe gaba amazima nga gakusalwa mu kooti tetusinziira ku maziga
gwe teebereza simpati omukazi ogye yatukwata obujjega ffena ne tugamba bambi amwadduze saalabuka wabula nze ndi activist alwanirira eddembe ly'abantu bonna omutali nti oba mukyala oba mukisayizi zombiri kaakati nze ekindese wano ku kkooti nzize kulaba amazima geegatya geeganaaga abantu g'owulya buli omu ng'akuba ebituli mu bujulizi obuleetebwa omukyala kati bwe mba mwetegese lwaki obujulizi temubuyina mbadde ndowooza nga 13 yes yakubi nga 14 nga 4 mu high court yes tugenda kuwangula tugenda kuwangula amazima gegano eno yekooti y'abantu omukyala yagambye mumutiisatiisa ekanzu oli mwagirabye yo bw'aba nti mbuuzaamu tumutiisatiisa bw'aba yasobola okulikodinga Haji nga yamulikodinga nga buli kimu lwaki yasobola kulikodinga bamutiisatiisa n'atuwa obutambi obwo lwaki yasobola nakati obutambi abulikodinga babutte nti bano bantiisatiisa nze nyina ennamba ye namusisinkana nakwata n'essimu yange ne basiimuzaamu ebifaananyi ku polisi y'ekatwe ekimu nze mwenyini pasi ne bamugamba yajja ayagala mawulire ate mukwata ate agaali kakati kikyageza ate puresha era Bambi bw'abanga endagamuntu erimanya gakazibwa adduke kubanga kazibwe mutuuzeyo mu Amerika batugamba agende kati bamutwale mu Amerika ne wano mu Uganda tugenda kumuboola ate tulimuboola n'abaana be bennyini tujja kubaboola kubanga yagibakoze tugenda kumuboola ate bw'aba ataddeyo omwana n'ekifaananyi kye n'akita noteeka omwana omuzanyisa katemba oyo tulina omuwalana n'abaana b'abaana be abaganda bagamba batya ekizi kikola kitya nkugamba nze kyembagaba Uganda webyo byenjagala wejangu omuganda agamba atya ekizi kifiira ku muni kaakati tulina omuwalana n'abaana be abakadde obwedda kkooti egaanye okunyuma ekizi kikola kifiira ku muni egamba nti enenya omulembe gwasooka ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna bajja kusasulira abaana n'abazzukulu ekyo kyakola so bwetyo kkooti olwaleero olunaku olwaleero bwerabise naye ng'ekizi kye kifiira ku mundi ekyo kyo tekigenda kuvaawo nti ku kkooti kibaddewo ekizi kifiira ku muni nyabo kiba kifaanana ekiki ekizi kifaanana muni ekizi kifaanana muni agambye kifiira ku muni si muganda ekizi kifaanana omuni maama bwe kiba kimufaanana nga tuba tufaanana bubi kati kkooti omusango gutandise okutuddamu kati olwo kasuku soba ekizi kifaanana muni ezo zirina kati zaffe so banange embeera bwetyo bwerabise ku kkooti olunaku olwaleero olunaku lwakusatu enaku z'omwezi 3 tugenda kuba nga tukomawo wano enaku z'omwezi nga 13 November. Yes. So, High Court yanganya. Haji, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi on your name. Quality for all. Free Haji Ali. Kanzu sikikulu nnyo weziri kino si kikulu nnyo ng'olwanira eddembe ly'omuntu olwanira eddembe ly'omuntu olina y'omubiri gwonna nga walonze mangu sayidi entuufu mba nalirabye dda naazina takumba entuufu oba agirabye dda okusinza wano ku muntu ali wali wonna ne sayidi eri ku opponent nga bwe ndabye mazima galabise dda ekisinanyirwa bwekyo Zula sinanyi temwagaza kasi abantu banyigiriza abantu ajja Zula mukazi mubbi siringana abantu abeera mubbi akoona mangi gaeramyemu okusinza mwamutandikako wembadde mufollowinga paka muli ebituli ndaba ebingi nze fenyini nengusala ng'omuntu ndaba sayidi gye gugwa kanzu kokwe n'ogiwaayo nenjonoona yonna bwekyo agenda abebe ekika kyo batunde malalo ga kika kye afune byayagala nemwebale kuweereza yajali ewaffe etubeera sayidi ya muntu anyigiriza so leero abannange kyewuunyisa nti ku luno n'abakazi bali ku sayidi ya Haji so ebintu
bwe bityo bwe biri naye nga ffe tukyagendera ddala okubeera nga sayidi zombi tuziriko. Omukulu atulangidde olina ekikala kyoyogedde. Bakazi bakyala kimpadde simanya mpala kitale be bakazi bannakawanga be bakazi abali mu Uganda olwaleero. Si lwaleero lwokka naye amateeka gabawinkiza abakazi. Kati wano olaba bwe tuli wano n'ompita wali kutuuka engaliryo n'okkula obuguzi gwe n'ogaako okuba enduulu siwona siwona. Kinnyonnyodde nti omukulu kye yabadde agamba wali ogaa nti ekisangibwa ng'omwana ali positive nti yabadde ategeeza nti mu defilement ne bweŋŋamba kati wano nti omukulu kuba gibula negativati bakwata yali yeegasseeko kasoba nga weegase era efuuse positive. Nudini nga walonda mangu sayidi. Salonda sayidi. Nafuna obujulizi bungi obundaga nti abasajja bakola ki banyigirizibwa basibwako ebintu bingi nnyo bo bali okuyitawo ebyabwe. Era sigamba nti nno Haji waba yazza omusango bamusonyiwe. Bw'aba yazza omusango Haji avunaanibwe. Naye bw'aba teyazza poliisi etuyambe ekole ekyo okunoonyereza okusembayo ne Kooti ekebere bwe kiba kitakuleta nga bwe bakugambye kaddeega bakaleete wano Haja kyakatulinnyiremu. Twagala Haja kyalinnye mu katanda ate ye nga munne yakimuteekako. Ati kitugamba omuntu aliko enjaga tasosola lwaki yakwatanga mwana omu yekka n'ebiragalalagala bye baabimutuma nti akwatenga mwana oyo Zubeda mbuuza gwe ebiragalalagala byalondamu mwana omu. Kaakati mu mbeera eyo saalonda sayidi wabula nagamba nina abantu bangi abantu bayinawo ne baŋŋaana oddiini abasajja bali mu makomera bavunzi simanyi nabo baba bakutuukiridde bavundiddeyo naye ng'ekyamuvunza balina mpalana za ttaka oli n'agamba naye onaalemeddemu ki ekimusobola katundeko development. Nali mpuliddeko abasajja abamu bwe mugugula n'ennyo bayinza okusibako ogw'emmundu ne bakugamba kasita otuwe wejjeeredde. Hajati tebamulese obusiraamu tugamba aba n'ennaku z'ameka ennaku z'Hajati zaagera otuuka nga zinaali mu nnaku z'ana. Simumanyi simulabangako naye namulaba mu Kooti nagenda mu kkomera ne mulaba Haji nembayo ne wano mu Kooti ne wano nzize era ne wali munalebozere bwe bwagenza okumulabako bampise ne mubuuzaako simumanyi Hajati Zula tayagala bamubuuza bibuuzo ayagala bali ku ludda lwe. Bw'omubuuza ebintu bino ebizibu n'omubuuza naye Hajati lwaki abasajja 8 bonna bagamba wababba. Naye kati gwoli ku musango gwa Haji omwana Hajati mu statement ye yagamba omwana basembayo ogwokusatu ennaku z'omwezi 28 Septemba n'aloopa omusango nga 1 Oktoba ne bakebera omwana ensambya ku police hospital nga 2 kusegedde omwana ajatala ne basanga ng'omwana muki mukozesa lwaki muba mukyafuna dawuti nedda okukola sex n'okukwata kyanjawulo. Kati mwe muli kuki twagala aleete era nina t-shirt zengenda okukola ziriko nina t-shirt zengenda okukola ziriko justice kondisha Hajati leetu yakwata omwana amumanyi ekirala sayidi yajene yatulimbamu nko nti omwana yatambulamukko n'agendako e Mexico tagenda. Abantu bwino bava mumba e Mexico bakukukusa oyite Kenya n'ogenda e South Africa nanti kati wano bamuga nti yayita mukazi agamba tagenda omwana yitafuna teri gwe bakukusa wegende otuge ku airport Entebbe olira abantu bameka be bakukusa sigamba nti yakukuta naye abalina
emboozi bakugamba nti omuntu asobola okukusibwa n'otuuka e Mexico era kisoboka oli yatuse n'okuŋŋamba nyina omuwala yaŋŋambye Mexico osobola okugenda e South Africa n'olinyira mu linnya mu pasipoti y'omuntu omulala kasita mubanga mufaanagana katola nga bwolina amatama noonya muwala w'amatama mwogendera netugamba gwe Josephine wakyakulabirako tolina kitadde naye sigenda kugenda kati embeera eyo bisoboka abantu babakugusa n'atuuka e Mexico n'atuuka eruddawa bagenda bati olaba ebyo bimotoka bitrera biboxibode emmeeri omuntu bamuteekamu nga kitereke n'obeera mu kimotoka okumala omwezi mulamba kale n'ogenda ogwa mu bali bababaliyani bakateere e Mexico awo ku kisenge waliwo abanigeria abamexico abaliwo batenda eri sematalo abali mu kitundu kibatenda sematala ali e Mexico ekyani endagamuntu mwamuwayiriza tetwamuwayiriza oniranga yalayira kankulayirire kankuyambeko nalabye muganda wange Balamu ng'abyogera era simunenya mupya mu ofiisi eno ensonga eri bweti Hajati avunaanibwa kyakuba na ndagamuntu 3 omulundi gumu zirina teyazirabege wa Nakiwala yawaabira mu Nakisiyu simanya Zula bwe bamuyita okugamba mwana bamuwa scholarship yajja naye akazibwe yaani ekituufu mu mateeka bw'olayira nti Nurudini Ntege nditadde nze Ntege ndawula erya Nurudini Ntege bwe bali kusangiramu oba weetuumye kyotakola ki kyotali era Hajati endagamuntu bamubanja kimu tebamugamba nti yazirayirira wabula bamubuuza lwaki ozirina 3 oyinza kuba tokyusanga ku passport bwogenda n'ogikyusa oba ndagamuntu eno gyokyusizza bagispoiringa bagipankingamu obutulire okulaga nti tekyakola ki tekyaliyo Hajati ekimubeeza n'endagamuntu 3 agenda kukwasa nera yonna abaazimuwe 3 n'abanga zonna akyazirina yadde yazirayirira tosobola kubona bintu bibiri tosobola kugamba natunda ettaka lino ate n'endagaano nze njikola ki olina okusalawo watunda naye toyinza kugamba era waali wange ate kati kyekyo kyenyinza okugamba kati kiri olwokuba kati njagala kulaga Hajati eto okumanya ali mu nnaku zaana andiga bamugamba nti agamba nti no national id n'okumutiisatiisa poliisi yamuyise Balamu w'abaana ne national id bikwataganirawa agende Ministry Internal Affairs anoonye minisito yamugambe abantu bwe bankola ki bantiisatiisa agende ku poliisi ewa IGP ennaggulu agaye abantu bakola ki bantiisatiisa lwaki ekyo yakikoze oluvannyuma lw'okugenda ewa Ruth Kalibala n'amaliriza nga abantu bamukubyemu ebituli ne kimwokya n'agenda ewa Nakiwala ng'anoonyayo obuyambi Nakiwala n'alowooza agenda kubakubya abakazi agenda olaba bimwokya Nakiwala n'agamba ze sifiirwa linnya lyange kankuweeyo bw'amala omuwaayo nga bimwanise n'agaba abakazi bigaanye kati kangende ow'omusajja ekyatudde Hajati wa Balamu si lwakuba nti yabadde ayagala nnyo wabula yagambye abakazi bano tebalina sympathy era Balamu ng'omusajja omuzadde olwalabye mukyala mwattu n'agamba mukazi wattu n'amubudaabuda kwe kumuwaayo essuubi nti lwaki bakikoze batyo gwe njagala onnindeko nti bayisa abeekatwe tekisoboka kyekyo national id Hajati alina ozigira tugenda nakumuwaabira alina emisango mingi anti tumaliriza guno naye agula engoye z'ekkomera kuba agenda mu kkomera emisango alina mingi nnyo ne bwanetta tujja kusiba omulambo tayinza kufa nga tavunaaniddwa tasobola ngugenda agenda mu ggwanga ligenda kufuna olutalo ali mu nnaku zaana Hajati n'agenda e Rwanda olutalo n'agenda e Kenya bagenda kugwa mu lutalo ennaku zaana nga zaatuusa at least base si bakazi waliyo abakazi abalina ettima Hajati nze kyemmuga bw'aba alina obujulizi abukole ki abuleeti tutuuse okutuuka ano okuva mu gw'omwenda okuva mu gw'okutaano bamubuuza obujulizi bakyabukola ki bakyakuŋŋaanya bukuŋŋaanya kati Hajati atugamba ki
okitegedde so ye Nurudini Ntege y'omu ku bantu abali ku saidi ya Haji. kiri ku ya Haji ndi ku y'abasajja kiri equity for men Ali ku saidi y'abasajja. Abasajja bafune ku Boy bwenkanya child. era ekibiina nakikoze bw'ofuna omusajja anyigirizibwa Mukuleetere. nkubira Balina bangi. nkubirwa abali mu mbeera ya Haji ati baayisizaamu bwe batyo bahaji bonna bajja dde wange wabalabye Shabiru nga yatakugambyeko ku yakubira Haji ati ebigambo bye yamudangamu naye uyo Shabiru akubulira tuli mu kugezaako nga tuweereza bantu tunoonyezaako nnyo Hajati Zula naye Hajati Zula for security purposes abantu bano abali wano abatya kati ne bannamawulire abatiira ddala so temulowooza nti bannamawulire baalidde we have our own money tewali ayinza kutugula mulekeraawo kutusiiga erinnya ebbi bannamawulire balina ssente zaabwe naye kyemuba mukakasa nti bannamawulire balemeddwa ofuna Hajati nze Hajati bwatuusa wano njogeddeko naye Bambi nga ndaga nti ali frustrated kati akyaliyo mu ofiisi nekyala abantu bano abangi abali wano nabo teyandyagadde kuyitawo tayagala yitawo naye bakyamulinze emmotoka ye eyamukimya ensa bangi balageko yeeyo Hajati babagamba wabbeeyi omukyalo oyo mumulabu yoyo ye yazze agamba ayagala mazima oyo omulabu oyo yagambye ayagala mazima naye y'omu ku baleese Hajati Bambi yali ku saidi ya Hajati oyo yali ku saidi ya Hajati oyo ye yavuze Hajati so mumanyira Hajati nga mukimanyi avuga TX oyo ye yavuze kati abanaku bagenda nyiiza Hajati agidda mu TX ye ate bwe yazze yapaakinze eri muyinza ojja okyo manyi abanaku munyiiga bubi n'agiteeka eri so Hajati agidde mu TX era emulinze agenda kufulumayo wano abanaku baleekaane agende so byebyo bannange Hajati ali mu mbeera kati nga suspect kaseera kati Hajati embeera gy'alimu kati suspect tumwetaaga agibweko omwana ayinza omukola ekikyamu kuba omwana amuleetedde akabasa anti mu mbeera gy'alimu kati suspect yadde tetunamuwaabira bekinaba kyona tugenda muwaabira atuwa omwana abeere mikono emituufu kuba nabuuzaako omukyala nakiwala naŋŋamba nti olwokuba maama yazaala omwana n'ensonga eyo twasazeewo nti yaba ali nayo okujjako nga waliwo aleese obujulizi obulaga nti kasaanidde kukola ki omwana ye kati tetugenda kujjako Hajati mwana kubanga amulagajjalidde ekimala bw'aba yakwatibwa aba yamulagajjalira n'amala emirundi eyo gyonna maama kireza siwa buvunaanyizibwa kimala kabimuggyeko omwana tayinza kukwatibwa mirundi gisukaawo n'osigala ng'oli muzadde ali ki responsible so Hajati tumuggyeko omwana abeere ng'alina oba kampu gy'abeera oba minisita amutwale asobole okuvaayo ng'ali oba kati ajja mutamiiza amuteeka mu kino gamba kino kola kino kinyinza okugamba abatulaba n'obukugu bwe mwamusanga nabwo bwe tubukompeyalinga n'obukugu obw'olwaleero Haji akumiteekana ki omusango guno mulaba nga afunye embavu ezinaguwangula Haji ali mu kulumwa ebigenda mu maaso naye kati kuba obadde otunula njogedde naye ngenze kadirisa n'ensereko njogedde ne Haji mu bigambo byaŋŋambye Nurudini saagala kukaabira mu bantu bano abandaze amaanyi gano naye mpulira amaziga muki mu maaso n'asooka akyukamu bw'ati n'aguma nadda ne mubuuza lwaki oyagala kaaba naŋŋamba Bambi abantu bandaze okwagala abantu bandaze nti baagala okulaba ku mazima kati kyekimusinga omukaabya akaabya olw'essanyu n'okubeera disappointed nti agamba yayagala nnyo kati naye yeebuuza okwagala ennyo okusasulwamu kino kyaki
kyenyinza okugamba. Tatanisha alabiddwa mugenda mu maaso ku nsonga y'okwagala okumuggyako omwana mugenda mutuukirira mubeerewo nga kusayidi y'abazadde oba nga bannakyewa abeeyamye okutuusa ensonga eno ebyo nga mukola tatanisha mwegattako naye ajjeko omwana maama we bikozi ogambye nti maama w'omwana tatanisha essaawa eno talina bwala tebayinza muwa mwana talaga nga buvunaanyizibwa bwa taata yadde omukazi yakola bintu naye ng'omusaayi yantisigadde akola ekidwa kuba zinawulirako ng'agamba bw'ate yabadde amuwa ssente bw'agamba naye sirina bukakafu bwakyo naye bwe kiba nga abadde tawaayo ssente naye amaliriza tabadde nabuvunaanyizibwa omwana bamubajjeko bombi wabeeko we bamuteeka bwe banaafuuka ab'obuvunaanyizibwa balyoke bagize twakoze ekibiina kino deputy for men abasajja bali mu kutwegattako naye kinneewunyisa ate bakazi bebasinza okyegattako balina bannyinaabwe balina babaabwe abayise mu bizibu bw'ebiti soze okulaba nga bantuukiridde enduudi ne kufammeri tisati zenasosoga ekibiina tuli mukikola abali ebweru w'eggwanga abali ludda abo ne begattako fammeri abankubira ku simu somo namba y'essimu ssebo munkubira essimu mumpereze whatsapp ku 0701 55 85 63 070 55 85 ensonga obwenkanya n'amazima eri abasajja tetulindi waliwo abagana okusajja Haji twagala mazima tetugamba nti Haji Haji wabayala gwe balekeranga abaana nga bakudde ani yakulekeranga abaana yalekanga abaana ewange nange ngaleka abange ewe naye mba nfiiriddwa nyiza okumala ewiiki naye ng'abaana bali basolawo bamuwangalirawo olwo ebiseera kibibi nga bakabeerwana batatu basookera kino ye neyiba wange nga tuli kukoloti yange yeri masa nyumba yeeri nga kati gwe ebyafaayo bye ne famire eno ebyafaayo byabwe obyogerako kibiri bitya ebyafaayo byabwe bazuukira waliwo maama fidaso mukyala w'omuntu yabiramu olubuto nga nze ali mukyala we naye nga Haji tasobola nakutebenkeza maaso ge bwati kutunulyanga abasajja batunuulira abakyala wetegereza naye nga nze ndi ewaka naye nga tasobola nakunneetegereza omusajja wampisa omuntu mulamu era bwe nawulidde ku bimwogerwako nengamba yarabbi ensi eyina ettima shaitaani n'ebikka amaaso g'abantu n'ebirowoozo byabwe omuntu n'akugamba nti first time yali katanda waggulu nga n'omwana wabaka obusi katanda omuwuliranga naye omuntu aleepinga omuntu ng'ali katanda ali wakati n'atawulira n'owa wansi n'atawulira ate ogutali mulundi naye ogusookera ddala ddala jjukira ogusookera ddala ddala biba bya force naye naali wakati n'atawulira Mundaludde mu family eyo mushawa myaka ng'emeka nisha simanyi myaka gya mukyala mubadde oli ku Rwanda ya Haji neyise ya Haji wetwawangala naye nga yakava Rwanda n'atuukira ekibiri ate ng'akyalina muvubuka ono ye mukyala wange naye Haji ebbanga lyetwalibwa naye bwe yansanganga ne mukyala wange ono Haji ng'ewaka takyama ng'era ntolera butoolezi salaamu era Haji ensuubira mukyala wange ono tamutegeera kuba Haji teyetegerezanga nnyo bakyala ng'era wakulaba naye Haji saamwala tujja kujja tunyumye yasanganga nga maama w'abaana ayingidde ng'olwajjako ewaka nga tunyumyako naye naye n'obujulizi obwo bwe muyinako Haji teyetegerezanga nnyo mukyala kakati yajjawo obusobozi obugamba nti akwate mukwazi bannange okuva emabega mu buvubuka we yantandikidde okwemanyiiza naye ate amala kulaba kati ng'akuzeemu n'ekitiibwa kyayina n'agamba nti akole ekintu bwe kityo n'olwekyo no tukiwakanya era tusaba gavumenti etukwatireko olw'obulumi bwe tulina n'obujulizi bwe tulina eri Haji enneeyisaaye tusaba gavumenti etuyambe erwanirire Haji mwami Nurdin kyesigamye
nga yantegeeza nti omukyala bamanyisa yalemesa poliisi okugenda okufuna obujulizi nga yakawaaba omusango. Poliisi yatuuka mu maka ga Hajati Zula. Bamusekedemu. Poliisi